Weewaawo musibye mutya muli mutya abasiraamu salamu alaikum wa rahmatullahi taala abenzikiriza endala mukama yeebazibwe n'olunaku olwaleero kojja mpatanga bulijjo channel gy'oliko Fezo Promotions wakatwengako subscribinga likinga sharinga tusobole okubeera nga tutambulira mu mazima meerere olusi gakaawamu olusi tegakaawamu. Leero sirinze kanga bona bagamba nti nja kubayigira abantu okwetooloola eggwanga lino ne wabweru eyo tujja kutuukayo. Leero ndiko n'omusajja oyinza okumulaba wano ng'omutono naye azitowa tosobola kumwetika n'amannya ge gennyini mangimu naye omuganda nga bw'agamba nti lubaale w'omulamu takola ki? Tasamirirwa. Tusanyusa okukulaba. Kale ssebo. Channel gy'oliko bagiyita Fezo Promotions. Ffe tuli ku mazima meerero olumu gakaawamu olumu ne gatakaawa. Channel eyo nawulirako olulimi shawa ng'agyogerako yakola biki ankolokota nnyo bw'atyo naye ate katookange kati onoonyawo okuba ewonaakuba abawagizi be oyo gwomanyiira omumanyi tujja kukolako obulabe so okaleka ne keetaaya ozaala abaana nga compound ne n'obaleka ne basamba omupiira ne bakuba embaliga so yeeno channel gye baavuma eyakona yakola ki kafeero yakyogerako naga nti ate bw'oba olezeka bebiko ekakwononera otuga katuge esebo era okayonja abantu babuulire ku manya otubuulire tuli otuleetedde kuba bagamba obukadde magezi eyo gy'otabaalidde nga ne mbubuka yagalina ebintu ebyo byannema otegeera basebo ne banyabo tubaaniriza bagiyita Fezo Fezo kati Fezo mu kifo kya Fezo onotekawo Fezo promotion is yo Fezo mbadde mumanyi naye Fezo Promotions tweyanza nnyo okubeera nga mukyazizaako olunaku olwaleero nange nakuwulira luli shawa nga akwogerako ne ŋŋamba nti ate bw'aba nga akwogeddeko ate naye muganda wange kiba kitegeeza nja kunoonyaako ombuulire lwaki channel yakona ng'ate ffe weetuli era mbanoonya naye temufunika anti abatafunika baleke okitegedde abamu bateekawo emiziziko teri ayagaliza ya munne kuzaala nduusi ate ng'obubaka buno omanyi nze nina profesa omu yaŋŋamba nti mu bintu byammwe ebyo bye mukola ne bw'oba ofunyengayo abalabi 5 basinga 1000 nga bagende naye w'ofuna 2 bano ntirima oluyimbi lutono naye nga lunyiridde oleme kulima muwawa so n'omuganda era alina engero ze zituzaamu essuubi bwe kataligirya eribiika nezikokolima gaali magi atambula empola atuuka wala ssebo gw'obadde omanyi atuuka kumpi anti abantu baga nti channel eno ng'etambula naye buyise bw'omwako ke kasinga okumbonya ate olwo luggwayo lutya Bulangwa Nsega ensega si kinyonyi ensega omanyi nze ndi musajja wa Kyabazinga buyise bw'omu Bulangwa Nsega abantu nazzikuno abantu batambuzanga bigere kati oyinza okutambula tugeze kati nze ndi w'e Buddu nova wano paka Buddu ku bigere eri omusajja wange omugenzi basudde manyi yanjigiriza Oluganda basudde ate ali kundi Bukomansimbi nese ye era Buddu kuba yakuba ne ku Buddu ow'edda kyano baana bataata mwenna baliwo kyaliyo omuzeeyi ddunda kyalunda n'omukisa nti nali ntuuseeko ewuwe wennyini njagala gendayo omanyi ye muyimbi wange wala nnyo ova 7 beerina okkira kati ova ekyabakuza wanoweta kulitya eddene nga bwe yatubule ate likyaliwo baalitemawo dda kati ogamba kukidde 7 njagala gendako ne mami Namyalo bayitayo Mateete eyo mpulirayo buwulire ne mami Namyalo omugulireko kye mugulire okuzaala omuvubuka omusajja mulaba gyali nze we nagenderayo nasanga atinoza tebaliwo naye waliwo ennaku zino balongoosaawo ko ne basigawo n'ebifaananyi mbiraba ku social media nje nabiraba maaso ku maaso njagala genda ye muyimbi wange naye kyewunyiza ate ndi musajja wa Kyabazinga naye Oluganda manyi n'okutereeza abantu nga bakubye embogo naye bw'oba ogendayo nanti olina okwetereeza ng'obudde bukyali kubanga gwe kennyini olina bw'oyisaayisaamu awo oyinza otuukayo ng'ettooke teriwera ng'ate bulijjo olya ku ssente zaabwe okakasi kati ako kooyimbye kokka omuntu ayinza okuba ng'ava gy'avudde ajja akawuliriza mu copyright awo obeera olina obba okyayo
kubanga mutabani waabwe yakatandika. Era ebiseera ebisinga lwakuba nti no kati mu Uganda bino tebinnabatandika kukola naye nga twogera kuno nakuli amanya n'eddoboozi enze Mulangira, Omulangira owa Mulangira Media ate Mulangira MC era Omulangira wa Zubairi Family omubwenti. Amanya amalala gajja kusanga ku ssomero musajja musomesa, musajja muzannyi wa firimu, professional actor, ate ndi international recruiter oba omuntu ali professional mu kutambuza abantu mu nsi ez'enjawulo. Nga n'ekisemberayo ddala ddala musajja mwogezi. Ku mikolo oba ne uba mu bulamu buno? Omukolo gwokka actually ne mba mulamu bw'ensi eno. Oli mwogezi. Nze obuzibu bwange butanzikiriza kwogera. Oba oli abaakwakuba mulemagana. Omazeeko buli mirembe ne wompise ku mukolo gwo ne wompose wakaawo bwe mpa platform nga nyina okwogera. Okuleke weetaaye. Lwansonga namala okkizuula mu nze nti buli kigambo kyenfulumya mu kamwa kange bwe mba sisomesezza mba ndabula. Either of the two. Bibiri. Omuntu asobola okulondako ekimu oba n'okugenda nabyo byonna. Kugambye ne bw'olabanga ng'ekivuma oba ekityoboola oba era ekikola ki, my intention oba ekigendererwa kikulu either to teach you or to caution you. Okay. Ekigambo caution, warning byanjawulo. Era obiwulira n'enzivu. Omuntu bw'agamba nti I am warning you kiba kisusse ku caution. Nkulabuula. Era tewatera kubeera mirembe. Ekikwewuunyisa nno byonna mu Luganda bitegeeza kulabula. Yes, caution kinyonyole mu Luganda kye. Caution kubuuza. Caution. C-A-U-T-I-O-N. Okay. Not question. Mbadde nno ngenze ku kiri. Question is Q-U-E-S-T-I-O-N. Mbadde nzirukidde aho. Okitegeera? Anti. Obadde ondese. Awo nti kano kali caution. Okay. Caution. Market. Nkutegedde. Weegendereze. Weegendereze. Byonna biba byakulabula. Weegendereze. Naye omuntu wagamba nti am warning you. Bw'obukuleka ng'oli mu jjega asembayo naye aba akutegeeza nti teweetantala. Kola kintu ekyo oba kusukkaawo. Otegedde? Teweetantala. Nkuwulira. Kale n'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo tuzze wano okubasomesaayo akantu katono nnyo bwe kati. Essebo. Bakayita perseverance. Mu Luganda kuvumirira. Kuvumirira. Kulemerako. Kumanya ky'oyagala. Sikeeka muno. Kwezuula. N'okuyiriba. Mpayiriba. Okuyiriba. Kitegeeza. Kwate eno kwate eri ekivaamu ky'ogenda nakyo. I don't like it. Okay. Omuntu ayiriba tasosola. Naye someone who is persevering abeera ne choice. Okay. N'akwata ekintu. Kyawulira nti kyafiirako. N'atambula n'akikwata okuva ku ntandiko paka gye kikoma. N'akifiirako. Nga tafuddeeyo oba ayise mu buzibu bwenkana ki. Oba enkuba etonnye oba gwasa gutya. Lyekkubo. Waliwo omukwano gwange bamwita ali muzungu. Akozesa akagambo. Genda Bulaaya komawo. Mumanyi ali muzungu. Kati bwe twali tuli mu economics bagamba keeping other factors constant. Ceteris, is it cerites teribus? Something of that kind. Kyava mu Lugiriki ne kidda mu Luzungu. You keep other factors constant. Nti omuntu asobola okulaba wano. Wallahi nga toyinaayo wadda ecupa y'amazzi gye wanywedde. Naye ng'oli mugumu bitya. Okitegeera? Kubanga omanyi ky'oyagala. Exactly. Kati ffe ebintu ebimu tukuze tubiraba wano. Naye bwe tukuze kati saawa zino lwe tubiraba nti wamma omuzadde yali ategeeza kino na kino. Kati gwe omwana omuto ali awo wakati naawa kubanga kati nze ndi kuwalampa third gundi fourth floor. Ngiri busy. Kozi ziba mmeka floor? Floor ziba 10. Oli ku fourth? Ndi ku yakuna. Nange era ndi mu kkubo. By the way wano mu Uganda oba mu Africa. Omuntu gw'osanga ng'abuuse floor ey'e10. Floor ey'e10 bassebo ne bannyabo gy'emyaka 10. Oba badde naawe tokimanyi? Mbadde mmanyi.
Mbadenje myaka 10 omuntu ffe tumumanyeeyo ku kyalo waffe waliwo omuzeeyi bamuyita Mwali Muhamedi akyategeera bulungi 26 wallahi billahi tallahi era sobola kuyitawo nga simubuuzizaako ate n'akujjukira kasita omukwata mu ngalo bw'oti gwe mutabani ng'akujjukira bulungi nnyo n'akuwa emboozi n'amala n'akuwa n'edduwa akyalaba kyokka Mungu kye yamuggyako ebisigadde okulya yeetambuza tali ku muggo talina wadde wamuluma okuleka kimukwatisaako ti eyesight zero yagenda ye kyokka Mungu kye yamuggyako naye waliwo ekintu kye bayita mu Lwabu bakiyita hikima okutegeera oli musajja Mungu yamuwa okutegeera oba abantu abasinga nga bw'okusososa okubuuza watuuka mu egyo emyaka 126 myaka mingi aba yavaako myaka mingi kale n'olw'ensonga eyo tetuzze wano kuboonoonera budde bungi si kuboono era nawe tugenzeeko nako kakulu olw'ensonga tugambulire bwe tuti nti kye bayita perseverance tulina okukijja ku bantu abo abalina kye bakoze okuva mu ntandikwa nga kyali kirooto kyabwe mpaka ne gye bali mu busoli eyo kubanga bwe tubyogera kati oyinza okulowooza nti oba bya parapase oba miyase nedda si bwe kiri omanyi lwaki laba kuffe abatambula because we are the living examples si bali abali mu makkati ng'ayina kye yavaamu n'abaako kyakola ne yeetuuma ekyo n'agamba nze tombuulira nakumbuulira gye nava my dear bwe tuli wano kati gwe ondabidde mu media waliwo abansanga ku ssomero busomesa waliwo mu bya recruitment ati waliwo abansanga mu recruitment waliwo mu BMC ati waliwo abansanga ku mikolo waliwo mu by'amataka byonna kwegamba kasana kanyama okitegere bulungi kati saawa zino tulina company oba project empya egenda maaso wali Sentema Road eya Haji Bulwadda Real Estate bagita New Bulwadda Hill Estate ate nange kirungi program yange tena bafuna sponsor ate musajja mulungi era bona omukwata obulungi ate wali buzibu ate kufunye kitegeeza gwe anti nange njagala kunjo kyayo tewali buzibunze ekyo nakyo ndi musajja mwesiraamu webale nnyo nange ni musiraamu basi ate kati tukonagana tutya okitegeera ate n'oli musiraamu kundetedde era mbe butakulaba sandira byoli kitegeeza olina okufunayo ensi bwetyo bweri era oba ofuna ettu n'otawa kumuna aleese muzannyo ogenda kufa niba n'abasajja baminisita baga nti wayi miliyoni 5 byosayininga naye ogenda na kino oyita toyita kati n'abasinga obungi obuzibu babujja wano nti bw'omutwala ewantu abeeko kyasikawo bw'atuukawo ate ayagala asikirewo ddala gwe amututte Bannayuganda tukikozesa nnyo naye baaba wange nze siri bwe ntyo era weebaze Mukama amiina alhamdulillah tojja era shawa nakulabanga mungi ogenda mwakolakawo ojja kundaba bweyogerako nga simumanyi nze kojja mpaata amanya gange ageeka nze mugaya Faizo naye erikola ssente nze kojja mpaata ng'era ssebo nange nkola ne kampani gye bayita Legit naffe tuli mu bya recruitment kati ffe tukola ne Fabulous ne Legit tebali wala nnyo basi ate obamanyi Legit eri wali kumpi n'emabega era tubalaba so mwami Mulangira lubaga nno tugiyimiriza amiina nnyo kubanga kati bw'otunulira amakampuni agasinga obungi gali mu lubaga omwo so mwami Mulangira wadde ogambye ntugenda kwogera ku kulemerako kozi wagambye oliwo ekyabazinga Mulangira taba mwami Mulangira asigaza ekitiibwa kye nga Ssaalongo Bulanti Ssaalongo togattako kitiibwa kirala kyonna era ffe ekituyisa abalangira the royal family twawukaneko ku bika ebirala era bw'oba oyogera nange tofunamu wadde okwesitala wadde ensonyi okumpita nti Mulangira ekitiibwa kyange oba okimazeeyo tekyetaagako kugattako oba mwami Mulangira oba ki Mulangira kimala ekyo kyekitiibwa kyange mu luzungu bamuyita prince kwe kasita ogamba Prince Kimbugwe come here can you say Prince Mr. Kimbugwe come here so Mulangira nsanyusa okulaba nziramu okwaniriza ku channel Fezo Promotions wano tugamba mazima beerere olumu gakaawa olumu ne gatakaawa okusinziira ku biki byendeese oba byoleese wadde ogambye ntugenda kwogerako ku kulemerako naye njagadde kuba mpuliddemu ensonga nnyingi z'owadde emitwe naye njagadde we tumaliriza kulemerako programu eno nga tetunabagivaamu ojja kukoonako ne ku movie industry ya Uganda
ogiyingira ddi ogifunyemu ki birungi ki obuzibu buliwa ogifunyemu naddala kukigulira makasente kano magale diba webale nnyo okola ekintu ekyo kintu wakinagambe nti twogere ku perseverance okulemerako nti omuntu bw'obeera focused okuva buto oteeka okuba nga omanyi kyoyagala ati nze nakyogerera nkyogera ndikiddamu ne bw'olizukusa mulambo gundi muzimu gwange ndikyogera nti nze ebintu byonna bye nali njagala okubeera nabitandika kuva buto lwa nsonga nalaba kubigenda mu maaso n'embuuka nga nkyali muto nze nasobola okubeerako we bayita unruly nga ogamba street child kati street child ye mwana yalibadde wano e Kampala ng'ataaya kati mu kyalo eyo tulinayo ba street children baba batamanyiddwa na muwendo mu kyalo ewammwe mu kyalo eno village mu byalo ebyenjawulo okitegeera nti lwa nsonga tebaawula oba bali ba studi ba unruly oba bali ku street omuzadde abeera awo n'azaala obwana bwe 20, 15, 5, 2, 3, 4 naye nga tamanyi naki kye bunaalya nkya kituufu ogutali musango kuba si ggwe Katonda naye ogenda otuuka enkya nga munnaaye kafiizi kano bakagobye fiizi ne katuula ne kali bakagobye ne katuula bambi musajja wattu oba mukazi wattu ng'alwana buddeyo naye nga talina busobozi ate abo abaana bakomekkereza tolina wobatadde oba bali street children oba they are unruly baagala okusoma fine naye akasente tewali kati mine was opposite sente weeziri naye teri kusoma oyo omwana gwe bayita unruly sente weeziri naye okusoma no ate abamu baga nti wayi yandisomye naye sente tewali kati ekyo kyenjawulo ne bantwala okusomera nenzirukayo neganze tombulira ng'olwo lwonna mu maluwaawo ebyankyankalanya ninga sijja kuddayo kanveeyo gw'omwana ng'obyogera ku myaka emeka ndowooza myaka nga 6-7 naye ng'andaba nkuze nnyo sijja kusoma naye omanyi omukazi eyankuza yali muzibu nnyo mama nkutumiddeko singa tufunayo abanyankola abali focused ng'omukyalo oli wallahi baali kuziza abaana omanyi kye yagamba mumuleke alyezzaayo yekka wallahi nali muto naye ekyo ekigambo nkiwulira era watuuka ne wezzaayo ekyamazima nezzaayo nezzaayo imagine ku myaka 12 nenziramu nentandika piwa nga akajanja kampedde era yandabanga mpaakinga naseka nga ye mulooza muli agamba kale singa wagendera ku myaka gye nakutwalirako kati singa oli wala okitegeera naye nga oli omukazi yakusomesanga with the actions si bintu birala yanjigiriza olunyankole ng'ewaka wonna tebayalumanyi kubanga nze natuuka ekiseera nensigala naye ate omulala nzirako muto nnyo wetwogera wano olunyankole olukuba budiini natandika kugamba olunyankole nobwasa kumpita omunyankole wenyini mazima okitegedde Uganda enaakulema ddigu asobola okutuma ekintu ng'akikutuma mu lunyankole kitegeeza wootuuka eri otuula n'olandama n'ebirenge era amazima mama wange wentungamu wano mulambi wano kusiwala nnyo era kati bw'otunulira bano saagala kuboogerako mububi naye bano simanyi Naomi Kabasharira simanyi ono waliwo ono omusajja anyo looya oyo bw'abaddeyo MP w'entungamu nnyo entungamu ngimanyi bumanya nga district naye abasinga abafuzi baayo sibamanyi bulungi looya awo abadde awo naye lwakuba mpuno kale nga woogamba nti ebintu bya famire bino tobiyingira nnyo nabuuza maama naye bakinze togendako eyo mubakojja bayimiridde ate ndi wano agamba owaayi nyowe kwenkuza mu Buganda nkaswerwa bakanye tekifiire okitegeera kati ye nti olw'okuba yafumbirwa eno mu Buganda bamutwala nga loosi naye basajja mmwe lwaki musosola okutuuka ku ekyo manyi tekitegeeza okufiisa omwana wo olw'okuba yafumbirwa mu Buganda kinene era nze kyekimu ku nsonga ezitantwala eyo kubanga bwe nagendayo mu kusooka baali balowooza simanyi lunyankole ne bakayisaawo kati paka omu bw'ajja
mubigambe mpora nabihurra ngamba kati singa mbadde sibiwulira mwali badde mweyongerayo nga kaliko mazo kawulira kitegeera era okuva olwo nensigala kwogera nabo ku masimu waye noizali ari kututayayira ninza kuija kalasi nokoma tutaya kitegeeza kutukyalirako tomanyimu wadde sinza era kati wali kyempulidemu ekifiire mbadde ndabonga nti banaye mwalese wano ate ekinyonyi kino ekifudde ye muntu gw'oggyeko obwongo n'obufiisa kyekyo ekifiire talina magezi talina makulu kifiire muntu yakweta ekifiire omunyakole naaba yakora kubimazi ekifiire kyekivume ekisembayo kati nga boolaba mu Munyarwanda omuntu nakugamba nti orakavuno mweto oli ayinza n'okugwa era bakwatira abalala Jambiya abalumanyi kibi nnyo ewaabwe sina nakyentegeera ojo kigamba Omunyarwanda ne bwali bamukwano gotaliddamu kwogera naawe wethe okitegeeza oba tokimanyi tobisaagirako ondaba wano Mulangira njagala nnyo emirembe ate nga bwenjagala naawe bwenjikwagaliza kati ebyo ebigambo biraba era mbiga kuggo naye sisobola nalika South Africa eyo nalaba ebintu bingi naye sibinyumyanga abo abazande ate bazibu kati ate abo abazande naddala abo abazande wabalabako bazibu nnyo naliyo ebbanga lyonna so abakatweyungako ennyo balina expensive abo boolaba ate tebatambula balimu olulangira nze kubuulira kati bwogende Sudaani abadinka kati bwogende Kenya abo bwe bayita abacukuyu kitegeera olulyo olulangira bwetyo olutambula ne bwogenda kati mu South Africa abazande balabedduka so tuli ku Fezo promotion eyakatweyungako nze ko jampa tuli ne Mulangira ngambye sitekako mwami kalika Mulangira kamala omanyi munaye bankuza mpa abantu ekitiibwa nange bwento naye kati ate ekitiibwa tolanshawa muto wange naye muwa respect era nyongeddeko ettafaali kati lindako mutowo mukiyo ngambe ova kyabazinga oli ate wa Buganda kati aba mutowo mu industry kiri bwe kiti Ali Muslim waliwo ekirala kyoyongerako nange kati ndi muganda naawe oli mukulu wange era naawe kyemanyi ku interview eno kati tetukomye ku kino olwo tutandise naye kati era nyinza okuba nze nga siri mukulu wo lwa nsonga ndi muganda wo kabeeraawo tokisussa nnyo kale abeere muganda wange kimala namwe temukisussaawo tokyongerayo nnyo comment temwogerako simanyi kakati munviiri omwo mubireke zo zakika so Mulangira gwe tuli naye tuli mu kunyumyako agamba okulemerako kyeki ofunamu ki biki awo we tuli subscribing liking sharing tuli mu kutambula simulule emboozi tugende mu maaso kitwale manya abantu abamu bagenda ne batulimba mu nsi eno nga ekyamazima kyayogerako si kyali nga just afumbe kisitole kye naye nze nkubuulira ebintu nga ne bw'oŋŋamba nti nkutwale wenyina okutwala era nga kyekyo omanyi lwaki nzize mbizimba nga buli omu alaba nyingira ntya firimu awo 2015 ntandika recruitment waliwo omukulu wange gwe natandika naye yanjija mubusomesa kubanga nava Sudan waliwo accident ya Sudan 2015 yalidde kabusa waliwo kundi company ya basi bagitanga bakulu coaches yetomeregana n'ekitrailer enfamu abantu 47 ng'ate mu company eyo mwe nali nkolera kati ne batujja ku office ku macha ne waliwo nga we bagitanga gundi service car tugende ku basi tutandika okutaasaako abantu abamu naye nga boolaba bw'okwata wali osazeesaze ku nnyama ngimanyi ekintu ekyo gwe mulundi ogwasooka mu bulamu bwange okulaba ku muntu afudde kubanga ekyamazima nze muzeeyi yafa nga nkyali muto ng'era nsobola naye saamulabako lwa nsonga nali ntya okulaba ku muntu afudde nange era wentyo naye olwamaliriza akabenje ako nalabira ddala ng'ensi temukyali makulu ne ŋŋamba nedda era nabagamba nze ebyokukola mbitadde ngenze Uganda oba nfuna mmeka kanzize waka naye ballayi baasi yasala abantu kubanga baasi yagenda waliwo olutindo kati nga baluyaayaanira oduyitamu babiri omu ku bo zidduka omu ku bo najja avugira ku mukono omukyamu
nadda kugwa mu eri you keep right ate wano to keeping a left kati wabasa ava ejuba a keeping the right ono walukululana yali etwala buno babuyita bugundi bo others waliwo bokulya abasudani bakwagala nnyo bayita bwadash kabeera kawona yenga babusazeesazeemu kati adduka ya keeping the left jukira a keeping right nga aveeri nono a keeping the left nga aveeno baba baddukira ku side etya bagenda okitegeera nga batuuse mu katindo wakati nga tewakyali kyakuza kati owalukululana agiwugula ati bw'agiwugula ekwata kana akagundi kano ka ango kakwata mugundi ya bus olabanga immediate nga wakava ku dereva boti kudabirwamu ya dereva kati kano ka ango kabakaawo bwe kabakaawo kayuza okutandikira driver maaso. Allahu akbar. Jukira side ya dereva ye 3 seater 2 seater ebeera eno ku left yimanyi naye akantu kayuza entebe ezo zonna nga bw'oziraba emitwe tegyagenda kabono bwanyumya emitwe nkugambye omuntu aba atudde bwati kali bwe katandika okuyuza kaba katandikidde nga wano kitegeeza kayuza buli muntu eyali atudde awo n'entebe zaako nga kazitwaliramu kuba luli lutindo ate basi ezze ku supiidi erina okulufuluma kati basi egenda okufuluma bweti era yeekuba bwekubi bweti side mu kkubo kati egwa naye nga entebe ebadde wali ng'efulumyemu eno kati omanye okujja nga entebe zikunkumukawo eziti n'abantu baazo endabirwamu eri wind screen ey'emabega nga yavuddemu tomanyi era abantu abaawona bano abali ku gundi ku 2 seater ene ba 2 seater no 3 seater mu bus 2 3 bokka bano endoza abamu bazirika bafune no kati obuzibu bagira okumanya Katonda naye aleeta ebintu ebimu tolaba nti emaze okusala bweti afadhali singa yayamba n'egwira eno kati ate laba bwegwira eno kitegeeza naye bana ababadde eno ne bakomawo eno naye laba embeera eyo kati embeera eyo ngikomawo nenzirekawo empaawo ningamba kanzireyo ku ssomero omayinze buli wenfuna embeera embi nga njijjayo empapula zange nga nzikubako lwa nsonga nazikolerera omuntu okukwata ekkubo ng'olina emyaka 12 ne weetwala n'omala primary secondary n'ogenda paka university n'ogimalako wekennyini oba oyise mu bintu bingi naye ng'ekimu ku byo ekyasinga okunnyamba kubeera nga nali ntegeera byensoma lwa nsonga emabega nali maze okuvaayo nga siddayo kye bayita perseverance nti olemera ku kintu ng'omaze otegeera nti kino kyentandise kigenda mwami mpaata nga bw'otandise eno kyano oba woojuludde nayo oyina ebiruubirirwa byo ng'omuntu bituufu nyingi nti kati bw'obeera n'ebiruubirirwa byo ng'omuntu omanya ngenda sanga buzibu bwe buti kati nze abampitanga jjajja mu kiraasi nga mbagamba mundeke ompita jjajja naye ani akulembera ekinfuula jjajja era y'ensonga lwaki kukulembera kati twalinayo munnaayo omu nga bamuyita Kigozi Kigozi onawo oli nkutumiddeko nnyo ali awo avuga boda ku kundi ku Mega Supermarket sikwogeddeko mubi muganda wange omuntu abantu abamu tebaagala naye nze omuntu muwe ebimuli bye ng'akyali mulamu n'abantu abamu omwogerako nanze bwe nawa kashawa nakawadde ebimuli buli wenkasanga gundi yanjogeddeko kati naye nze mba sikwogeddeko mbalina bangi ninamubogere Peterson omugenzi ninamu Jose ninamu Rajabu bangi naye kimanyi nti waliwo boogere Peterson omulamu saawa zino omutegedde oli omusajja omujjukire yali agamba yeesimbewo kuba president comedian ate lwaki omuyita mugenzi wanti ge mannya ge yo bwetwazirunda era avana kunkubirako kati ng'ate mulamu ge mannya ge mbu yafaako era njagala namuleeta abitunyumize nadda sitera nnyo okunnyonnyola bye simanyi yoyo nanze obuzibu bwange sebo tuli naye mugenzi kyakigaliriza mbadde mmanyi uba tumumanyi envula bantu oyo bwetwazirunda newe nva wano gye ngenda otuukira nti omugenzi nga naye ali happy nakyo nnyo n'amaanyi era gamba nze yekka akati yesebo ayina omusomesa bamuyitanga miseezaaliyo
aliyo wangulu era beyo era kasowulire eri erinnya akati Kigozi bwana mugamba jajja kalio kakasimengo nga takyagala jajja buli akamuyita ekibiina kyonna nga kikaaba Kigozi nga doli ng'atuula kati musomesa nga ajja mwe mukabira ki lwaki musereka Kigozi atukubye Kigozi kamuya naye ng'avaali nga bamwokya musajja wate okusoma ne kumulema bwe kutyo lwansonga nti yali tapiikinga mangu sigamba nti yali musiru naye omanyi teriyo muntu musiru okuleka nga gwata muwadde budde endi musomesa nze nsobola era owulira ng'omwana waakulemeredde wa secondary oba kindergarten kati twagitandika omwaka oguwedde then kati guno omwaka tutandise secondary tusomesa theology ne secular by'abasiraamu n'ebino ebyensi gwe bw'owulira nga omwana waakulemeredde togamba tuyinza okuva wano Mr. Pata nga tolina simu yange bakubire oba nze kennyini bwe noonya wali vidiyo yange wonna wonna olaba akagambo Mulangira Media ojja kuba olabawo oŋŋambe nti bannaye nze ono omwana ansusseeko eddalu ppitirivu ngenda kugunjula omwana oyo nga simukutteeko wadde omukuba ku kibooko era abamu babadde bamanyi nti ogenda musa kibooko bagiyita atandaalo nze omuntu ngenda omukuba kibooko simanyi na kyaba akoze era oyogedde nti bamutuba agenda kumuteeka bamwokya ebidomola simanyi biki nkugambye kwata amabuloko obimanyi ebyo ngoberera kali aka maama wange sijjukirako olunaku lwe yankubako maama Allahu akibaru ng'akukubira ki ajja kuvuma ekigambo tewaliko na fujjo ng'olikola naye akutulugunya n'akutokyalinga kati nkuwaayo kamu nze maama yankubako nkuwaayo kamu akantu akasinga okubeera akazibu tuva ku ssomero nkutte kyakubiri ekinkwasa ekyokubiri nnyina obutakkaanya n'omusomesa omu akolaganye n'omuyizi omu amubbiddeyo akabonero kamu somesa oyo sijja mwogera linnya kuba akyasomesa era sirungi oyinza omwonoonera batemamu ako kokka ne katandika otambula kyasomesa nakati Mulangira wamulabe kye yakukoze ekisinga okuneewunyisa mukwano gwange munyumya kati era sigaza omukwano ogwo ayinza okuba tabijjukira n'omuyizi ate mukwano gwange kubanga maama we ate muganda wa mulamu wange kati raba maama we bw'afa nga kibi kati maama we bw'afa ate nga mukulu waffe yawasaayo kati nga siina muntu mulala gwe nsobola mulekera era aba afuuse muganda wange kituufu naye ebyo nga tukola nga mukulu naye mu buto nga takyabijjukira n'obijjukira nti oba yanyiizaako ng'afuna 3 nga nze bampa 3 nga bamuteerako nti yakulembedde nze ndi wakubiri kyannuma naye ng'akabonero namulaba twatwala pepa ne mugamba masita wadde ono gundi badde nekigenda mwogera masita wadde nogundi erinnya ate nze ompadde kano ke kamu naye akanga okasaza akako kakoze ki omusomesa lwaki simwogedde erinnya kuba simwinaako buzibu ate yakikola nga takigenderedde kituufu kati ng'agamba naye naawe gwakulembera ala akakabonero akamu kokakokka genda mbadde manyi olinayo n'ensonga ey'amaanyi otegera wallahi omwana yankulembera akabonero ako kamu 301 then 300 nze ze nafuna toto bo primary bagattanga toto ne bakuwa position kati nveeno n'ekinugu kyange musomesa yakikola nga takigenderedde nti oba bidde omwana max oba ki just yakireka bulesi n'akiraba ng'ekya bulijjo olw'ensonga akimanyi max endala nja zifuna laba bwe kijja ne kiba nga kyekimpanguza nze mu bulamu bwange siwangulwa ate si byonna abagamba nti okulemererwa nnyonoona sitandika kintu nga manyi sigenda kuwangula okitegeera nze sigamba nti nze okulemererwa nnyonoona nze bwe ndaba nga sigenda kuwangula sitegana totandika I cannot start a battle that I will not win. That's me. Ako mukayigeko londa mu bintu bino twogera bingi naye Mulangira abantu alondeko kyalondako kati nze ako nkategedde leero nti totandika kintu mutandika olutalo nga togenda kuluwangula togenda kuwangula naye okimanya abantu bazitandika
Okimanya abantu bazitandika. Naye sokolawo omusajja gwoyogera naye. Alinnya Flo yakuna, ali biza agiwalampa. Naye olina ku myaka 20 wabula ofaanana bubi wenna okakalukanye okuluusanye. Alinga wenkaaga wemekera. Kati era ng'otandika olutalo n'oyo omusajja. Omanye enkuuma gye aba yeekuumyemu. Bo baba tebali ku ebyo yatandika. Tagala kumanyira gwe mwana kazende. Mukama n'ayamba. Ati Mukama n'ayamba. Omuganda agamba lubaala embeera nga n'embiro otadde. Otegera. So kakati nzira ewaka. Nga nsuubira omukyala agenda kunkulisaayo. Okay. Ambudde ansuute. Mukyala wattu, mukazi wattu talinayo kiraasi zonna ze yali yasoma okuleka okubeera principal. Ate ebyedda tobimanyi abaabalanga omwaka gw'ebinyeebwa simanyi gwa bijanjalo yaba yasoma ki. Takimanyi nti season yakaba guno omwaka emmwanyi bwe zaasinganga okubala nga baguyita ogwo mwaka gwa mmwanyi. Ebijanjalo byabalanga bingi ogwo gwa bijanjalo. Nti olaba kino kikoze abantu bagenda kufa mu as in like nga bw'ogamba in a year there are 2 seasons. Okay. Season esinga okubeera ennene y'ogw'omukaaga wakati w'ogwokusatu n'ogw'omukaaga. Naye waliwo bwe yafanga ng'ate mugibaze nti yeeyo naye netuka nefa. Kwati ekimu ku byo tesobola kubala byonna. Basimba kasooli nosimba ebijanjaalo. Okitegera nga kubabalira. Waliwo season ebijanjaalo enkuba bwe yayitiriranga ne bibabuka. Okay. Ne bitabeera bingi. Ne bitabala ne bitajja bulungi. Manye ekijanjaalo bwe kigimuka ennyo tobola abakiryako n'ebisoobooza nti olina okitoolako ebikuta kireme kugimuka nnyo kireme kumulisa bingi. Manyize binsanga wakasi tomanyi kulima. So kati bo baakibala. Kasooli oyo omusana gusobola omukubira wakati. Okay. Ate kasita omusana gumukuba kasooli ne wabanga amaze okuweeka. Omusana ne gumukuba apazaali awowa. Okuwowa kwe. Okuwowa okulaba empeke bweti nga teriimu kali akoowa kati akagumu. Nga weeri empeke bweti nga kwekuli naye nga temuliimu kali ke bayita cotyledon seed. Ndowooza kyekyo kino ekinene kye bayita batamu aba biology. Kino ekinene bwekiti nga si kali akatono akamera naye kino ekinene kino ekiba ng'ekimere ekimere nga tekiriiko nga just bw'okinyiga bw'oti kigira bwekiti nga munda temuli bayita okuwowa. Okay. N'ekijanjalo kikola naki buli kirime kyonna kikikola. Nako nkaize. Myaka tekiwoomya buwoomya ttooke. Nako nkaize. Kitegeera. So kati kwe baabaliranga emyaka. Nga tasobola kubala nti this is 2021, 2022, 2023. Nga tabimanyi aga omwaka gw'ebijanjaalo. Mwaka gw'emmwanyi. Emmwanyi zo zaali emmwanyi terina gundi. Kati mwaka gwa kasooli. Waliwo kye bayita colonial simanyi perennial crops something of that. Mwaba biology. Ebika by'emmwanyi. By'ebirime. Eby'ebirime. Emmwanyi ya njawulo ku ebino. Emmwanyi zo season. Naye kasooli n'ebijanjaalo byo bigendera wamu. Byo bigendera wamu. Tegeeza mwaka gwa kasooli, mwaka gw'ebijanjaalo bwe ekimu ku byo kiteekwa okufa. Okay. Era bw'oba weegendereza nnyo ekimu ku byo nakati. Kasooli bw'aba mungi ebijanjaalo biba bitono. Ebijanjaalo bw'aba bingi kasooli n'essaawa ya leero genda mu katale. Toyinaayo olunaku lw'ogenda kusanga ebijanjaalo nga bitunda bbeeyi emu ne kasooli. Nze binsanga waka. Funawo kiwandiiko ogende mu katale. Buuza amaduuka nga 10. Gwe bw'osanga ng'ono atunda akasooli 2.8 nga n'ebijanjaalo 2.8 jangu onkube. Essaawa ya leero bw'oba ogeraageranyizza abantu abamanyi okugula akawunga ndowooza kali ku 2.8. Kiro y'ebijanjaalo entuufu eringa okuba eri nga ku 37. Ekiro y'ebijanjaalo saawa ze. Okitegedde difference ya mmeka? Tunga birinnye banna. Kibirinnye waliwo yagamba juzi mbu ye tamanyi na kiro ya sukaali bwegula. Fezo promotions ne Mulangira ne Kojjampaata tuli wano. Wale bino ebintu betunyumyamu. Bye bintu by'obadde onoonya okuwulira naye nga tomanyi nti oba gye biri mu nsi. Kyokka ng'ate birina bangi be biwadde amaanyi nga ffe. Nga tubiyiseemu nga byakulabirako eriggwa atannabiyitamu oba abadde alowooza nti tebisoboka. Si kyekyo? Yesewo. Kati nzire ewaka. Mukyala gwe mbadde nsuubira okunkulisaayo.
My dear. Yatunulira report. Olowooza lwaki atunulira report? Yamanyi report kuba akaaka. Bw'oba osomye. Nga kyekyoka kye yakwata era bwe yatunula report ye wali waakebera waggulu. Ebisigadde talina budde bwa. Atamanyi. Alaba wali. Kati agenda okulaba kuliko 2 seemu. Asirika. Anga kulikayo. Akivaamu. Nangamba waayo wadde kasita agezeeko kasita at least nkulisizayo ekyo ki? Nkazi yankaabya amaziga awo. Olowooza oluwummula nalumalako nga nyina emirembe. Lwakufuukira oluwummula. Nga buli kyakola akikuweerezaako ekigambo. Nga kyekuusa wali. Kibi. Abasomye nno bakulembera kati gwe owookubiri naawe weewaana mbu wasomye. Omanyi kye kitegeeza okuva eri nga tokolabe akagambo ako. Ekisingira ddala okunnuma ekyo bulabe kye yakola. Maama lwaki wankasukira emmere ekyo waani wakasuka yaki? Munyankole bakweta okuzunguza. Akazunguza esaani y'ebyokulya. Okuginagira kulya ji. Abasoma bakwate ekyokubanza. Ashiwo ukwatire ekyakabiri ngu nayo irawo yeshunga no yeshunga ngu wasoma munonga. Agikanyuga. Kolo wali omunyiiziza kwenkana kyati. Oba kinugu kikyali wali. Ye akulipoti amanyiko kamu. Era kulayirira saafu nayo muntu addamu kumpitako. Balina akavubuka twasomanga nako nga keewaana bakayitanga nduga mudasi okyamuwuliza oba tumanjeeyo kali eyo naye kalina bad energy. Si good energy. Nduga mudasi olina bad energy kubanga nakolaganako naawe nondyamu olukwe. Yakulita kulita business ke twakola ne katambula mu ngeri ogamba nti oba ebigwa bitalazi. Ate nalowooza ati namulyako era yampisa obunnyo. Kana ina akasente ke yanjijako awo akatategeerekeka. Nakakuwa fine kubanga nze saagala ntalo. Nga omuntu era singa nali nasanyuka. Era nakati nandikyogedde nti nasanyuka. Naye saasanyuka. So naye twasooka tebitugattako. Kijjukira kiri oyo twasoma naye okuva mu P2. Tumalako paka senior 3. Mwawangaala. Naye kati nakati tukyayogera naye. Okay. Kyokka ensonga lwaki nkyakuumya omukwano gw'omusajja gwe naye nga toli mwesimbu. Naye kikyankuumisiza omukwano gwo wakati wange naawe lwansonga twali ffenna okuva eri nga tukyali bato. Olw'ono bamuyita Kigula Hadaadi. Oyo omusajja wange mukwano gwange nnyo atunda wali emmotoka ku Wagunti. Wano bayitanga owa Sebuufu. Fine. Mukwano gwange. Wagi Sebuufu? Oyo alina sitole nonga banna mwe. Nindoza tugenda kufunayo obudde obulala bwe tuna abantu. Naye twali mu senior 2. Hadaadi n'agamba manyi Eddie Boy manyi nze natandika okubeera omukulembeze dda. Nga bakazaako li Eddie Boy? Si kunkazaako nali. N'esawa ya leero bw'ompita mmeeyo oba tonkoze bubi. Banna nga gatiibwa gangi. Si gatiibwa nti gangi. Ebintu ebimu tubituuyanira kati wali tuno bali nze ekinjija okuwangula obwa mmeeya. Nze mbabuulira abantu bakimanya kabonera ngenda kudda next season. Naye wali weesimbyewo. Naye ekiŋŋaana okwesimbawo ensonga. Neemutennaba. Twaliko ndize essaawa emu sewe tennaba. Wabaga okubye 2 naye soogedde. Lwaki oyogerera mu bifaananyi byange? Kati kye yakola nsene. Nakuba nti no nali olire nimaze okusaba eno kaadi nga sikyakyusa. Naye omuntu gwe baateekawo wallahi singa twagenda wano yali talina gyayita. Naye nze nali nawe obweyamo nti engeri kenzije nga nzijjidde mu kibiina oba kimpadde kaadi oba tekimpadde sijja kwesimbawo wannamunigina. Olina okugonda. Okitegeera? Naye ne sawayo nabagamba nakati mbagamba era bamala ne bamubba. Nga yali tamanyikiddwa mu kitundu nga teri amumanyi just baamuwa oba olw'okuba nti no yajja mu kibiina before us. Naye kati nze bwe mbeera e Dubai nakoma wano ng'obudde buyise.
Nate nga mpulira nkyagala. Okira nga mpulira nkyagala kati nve Dubai ne bagamba gine emyaka 5 ngenda gimala wano. Mumpe kino ekisanja nsobola okitwala. Ne bagamba gwe mulangira obeera mu kutambula. Bwe kwaza obusonga songo obutategeere. Naye ng'okutambula kibi. Era mba ngenze basakira. Era kituufu. Okitegeera nze ngenda nenfuna contract yange direct kuveringa sigenze wagamba nti oba muntu mpaako kagundi simanyi mpaako contract yo. Ne mpita ntambuza abaana battu ne bagenda ne bakola emirimu ne beeyagala. Ekyo kibi kye mwannanga. Kate okukakana nga kadi bagiwadde omuntu gwe bagiwa ate wa NRM n'agimubbako. Kati bali mu makooti bagugula. So nga atenze owa NRM teyandinzibyeko kadi yo lwansonga nali mumanyi. Naye n'ensonga ezimu ezamubbisa akalulu ako lwansonga n'omuntu gwe bamuweereza agamba nti yono nga tamumanyi bamuzaala wa yaani naye kati oyo nze aliko mmeya kati mumanyi wali ekakunyu we bamuzaala manyiwo. Era naye nsobola okwesitula ne mugaga togeza n'okwata mu kalulu kange. Agamba naye kwedde headboy nti kuba baali twali ffenna awo nga batuliko wagguluko naye nga boga nti bwe mba njogedde naye naawe saawa zino bwe nkusanga enkyo oyinza okumpitako. Naye kati ono bamuleeta nga ffenna mupya gye tuli naye olw'okuba nti nno yali aludde mu kibiina ate naffe ekibiina nga tukiwa ekitiibwa n'ensonga lwaki twagonda. Era nakola nga olaba Honorable Rain bwe yakola naga nti wadde nyine tutumu nsobola okulya akalulu kano naye kaadi ekibiina tebampadde kaadi kankiveeko kangende nkole. So ne tutayitamu kubanga tetwesimbawo lwansonga tebaatuwa kaadi. Kati nze essaawa zino 2:31 mbabuuliriddewo nti nzija. Sebo mwami Mulinde Moses gwaliko kati kimeya kimanya kabonera. Nze ensonga emu ennonza kimanya kabonera kubanga wenva. Ate nyine ebintu byenjagala okukola nga mmeya. Bw'ogenda Dubai wa America wa mu nsi ezisinga obungi. Wallahi n'ekya president tebakimanyi. Kituufu. Naye kati togamba nti ndi mmeya w'ekibuga bwaki. Era nze nsobola okusakirayo abantu bange ebintu bingi nnyo bye nalaba eri. Kyekimbo by'omutwe kyogamba nga nesimba eno Busiro simanyi kati nze nsula mu Busiro. Era ndi kumpi nnyo. Gwagamba nti oludda oluli Entebbe. Naye sisobola kwesimba mu Busiro lwansonga lwaki ebyenkulaakulana mbiteeka mu Busiro nga nyina ewaffe. Kituufu. Kati mu Busiro nabatayiddeyo amasomero ago mwagala ki ekirala? Olwedda tonaba na kuyingira mu Busiro sina kye mbaagaza kirala ekinteesa era mu Busiro amasomero nga njagala gakole foundation ndeete abaana bange abali eri bajje basomere ku wano okumpi. Ate n'agateeka eri babeere eri mukyalo paka. Kitegeera nze nyina gundi strategies zembala kati mbagamba kazonga lwaki sajja kuba mmeya kati maama bw'amala okumpeesa mu mbeera eyo yanjigiriza ekintu kimu nti omuntu bw'obanga olina ky'oyagala akole ng'olaba kyekizzaamu amaanyi oba nga kyekiddako nga kyekimutwala ku level eddako tomusaasiranga. Yes, that is point number 1 nti buli lw'omusaasira oba omuziyiza. Nganze nsaasira abange naakola ntya Mukama. Kakati nkugamba ebigambo bino wammanga. Bw'oba obadde weesaasira wano wandibadde toliyo. Kuba ondabira wano ssebo. Nkooye nnyo. Ninamu n'obulwadde era banzigyeko leero kanula. Era ne bangamba totambula. Naye nga sirina agenda kugulira beewange kyakulya. Nze yingini lwesikoze n'okulya tebakola ki? Nja kunyumyanga naawe. Okitegeera omanyi lwaki nja kunyumyanga naawe nti byenjogera obikola ki? Obitegedde. So gwewe oyina kye bayita okwerekereza for others. Era n'oluvaano ngenda ku video ndala simu. Nti lwansonga zino bw'otazikola gw'ojja kulya naye nga kyolya kyakusabiriza kyakugattagatta. Bakute bakwetamu ne waba Muganda watuuka nagata mulangira wuuyo. Leero kiri ku bannayuganda ayagala nnyo omusabe okaabe nnyo ate tagenda kukuwa. Lusi n'okuwa nagamba omusajja ali mu kujja nonze ndagenda kulaba. Kyekyanjija kukusaba waliwo omukulu wange gwe nagamba sina gundi simanyi fees ebiseera ebyo nolwali tusasula ssente mmeka ntwalo ndooza gyali 4.5. Ejja mwana ki primary? Secondary. Naye bwakyali esomero y'emitwalo 4.5 secondary? Ng'olijja. Neweba mukyalo eyo gyeri?
Ne primary. Wali aga government agobwere. Nina muganda wange eyo asasula mitwalo 2 taamu. Aba eno wa group P7 obwa P1 obwa mutwalo naye gumubula taamu. Sawa Mukama Katonda atukingirize embeere. Ologanagana gati akisoboka. Kiringa ganti waliwo abantu abasula enjala nagati abantu mulangira bali bibi. Omanyi lwaki nsabyewo dduwa ne siŋoola? Kuba mmanyi ku nsi ya Mukama Katonda teri kitasoboka okuleka nga tokiyise. Waliwo ababiwakanya nno. Ngambye saba Mukama Katonda atukingirize embeera eyo. Amina. Nkwagadde. Kakati nga tugenda naye nze ekyo nakiyiga era nenemerako mukazi wattu ovanga ku mwana asoma ng'akugamba asoma naye nga byasoma tobimanyi wabula ng'oli mumativu nti asoma. Omwana asoma byasoma tobimanyi naye nga wooli oli mumativu kuba omanyi nti asoma. Otegera ekintu ekyo? Era nze bwe tumala okukola P7 tugenda mu senior 4 tunatera ogituukamu awo tuva mu senior 3 kubanga ova mu senior 3 batuwa sacula. Natunuulira esente zasinga okubaako ennyingi ezankuba ewala zaali za registration ndowooza ebiseera ebyo zaali 6.5. Ntunuulira maama ng'agenda kukuba pressure ku ssente ezo. Ng'omukaga gw'ebiseera ebyo omukaga ekitundu muyitirivu. Ogufuna lutalo. Nentunulamu kati bino bya fiizi mbadde njiyayiya n'olimu obujanjaalo obumondemonde obutooke n'otema n'otwala ku ssomero twalina omusajja aba naye. Mukama Katonda akuwangaaze mu nsi eno. Ennaku zino yawummula ne mu education takyalimu. Haji Sebijjo Hassan Abbas oyo yanjagalanga mutabani we nga bw'olaba omwana gw'ozaala yanjagala ebyaddala. Tubange sawe weze ne tukola tugenda maliriza 9:10 ebula dakika 13. Ati nanjagala era sijjukirako olunaku lwe bangoba fiizi okuva ku senior 1 paka ku senior 3. Awo wonna nga ngenda olweggulo n'ennimako bo byennimi erimye oba ewaka kati mu kiseera bya season ebyo wadde esobola oleeta muwogo n'okulima kitegeeza okusobola bulungi. Naye emyaka mingi sikyabyagala. Sigambe nti sikyabisobola. Naye kimanyi oba n'akasente era oteekayo. Kati nyina omwana abikola. Byoyagala nkulage. Kinaaba kisobola kuba nanjagala kutandika kubaga enkumbi teri. Aino hakku. Muyina ebiiso, muyina obutaagaliza. Ensonga lwaki kati tetukyabalaga byaffe. Nakyo si kirungi. Era n'ekyateesa omwana oyo awo tebamanyi byani. Tebamanyi byani. Nti omuteeka wano n'obeera wano. Sibeera nawo. Era ne wenzijja mwebazanga. Kubanga kumpi n'ewaka. Nze mpitayo ng'agenze ewaka. Kati ne mala ne mugamba naye wano tewagizeemu kati bala bali ne booti. Era by the way ggwe bw'obanga onjagaza emirembe. Gezaako bugezi obuulire omuntu n'omu kuba nakuwa opportunity. Okole. Njagala nawe weesitule. Bitambula bulungi. Ate tobubeera omulyake. Mulangira. Bitambula bulungi. Anti gwe kuba season eggweko then tundamu. Kuba ebisigadde emmere ya esinga ya bulijjo then mubamu obumwanyi nawe buno ogenda olina omukazi n'abaana lya ku ebyo amatooke lya nze njagala nnyo okulaba ekibanja kyange nga kinyirira. Okay. Lwa nsonga mu bulamu bwange bwe nzizaako njagala the moment I clock 50 years kaba siyina kuddamu kwerega nansi kuba Mukama Katonda namusaba emyaka 85. Njagala kumaleko emyaka 35 nga ndi eyo mu kyalo nga ndi ku faamu yange. Okay. N'ebintu bye njagala okukola mbimanyi eyo ku faamu yange. Tegeera. Ttaka lyange naligula dda naye omuntu yenna ng'asobola okunzimbirako kalina kuba kye kintu kye mbuzaayo era kye njagala okuzimba. Kalina nga maka apartment. Apartment kabulenga na apartment mugende musobezeza omwo Mukama Katonda ambonereze nga ndi ne mukundi ne mu kabuli sisobola. Maka njagalawo ennyumba ngenda okuŋŋaanyizaamu abaana bange
oba nakuzaala wa oba wa ng'osobola okujjaawo ne weegazaanya nga teriimu nannyini waayo nti y'ono. Wabula nga buli mwana wange agamba nti awo wewaffe. Kubanga kati wano waliraanye n'ewaka ne oba wayongerako kuba nyinawe nayongerako awo bakugabanyaako kimanyi muzeeyi bakuwadde wano n'oyongerako. Era basigala bagamba awo waffe. Bw'ofa ssebo bayinza obbitwalira ddala. Kati wali wajja kuba wange ng'abaana bange bonna bagamba nti awo wa kitaffe. Okay. Era ekyapa lwaki nkirwisizaawo mangu okuteekako ebingi bingi njagala kubeera nga ntaddeko amanya kubanga by 50 sisuubira kuddamu kuzaala. Nteekeko amannya gange gonna. Okay. Kubanga nali nyina ekigendererwa kyange ekyo kyannemeredde kirabika. Nali njagala kuzaala abaana 40 mu bakazi 10 nga buli mukazi azaalayo abaana 4. Kati oluvannyuma lw'okizuula nti omutima gwange munafu sisobola kwagala bakazi 2 ateego n'enkikyusa. Ngamba alhamdulillah abaana booba bompadde beebo. Okitegedde? Kale n'olw'ensonga eyo tubaagala nnyo naye ng'ekigendererwamu kino nti bw'oba ng'olina ky'oyagala okukola kiremereko ojja kuwangula. Ekyokubiri totunula nnyo ebyo by'oyitamu bw'oba ng'olina ky'okola. Wabula tunuulira kiki ky'ogenda okufunamu ng'omaliriza kwano. Buli lw'otunuulira ebyo by'oyitamu ogenda kwesaasira. Ogenda kuggwaamu amaanyi. Ogenda kunafuwa. Bw'obanga wakulira mu famire nga nze nga temulimu yasoma ng'oyagala kusoma obeere ng'omazeeko. Bwe totunuulira ani akumye fiizi ani akwogeredde soma omaleko. Bw'omala okusoma diguli gibakube. Beewuunye oba surprising. Beekube diguli bakambe ono omwana girina nti gibakube. Obakole pate. Gikole. Kituufu. Then bw'oba ng'olina by'oyitamu oli mukyala mufumbo oba kwogera bye bakwogerera wangaala n'ebbaawo. Babalabe nga temwawukana. Boogere naye nga mmwe temubawula. Nze nali nyiigidde nnyo ex wange. Naye oluvannyuma ne nkizuula nti wamma twali tetulagawa mu kifo kyekimu nti ye yali alina w'alaga nga nange nyina weekola ki? Ndaga. Ensonga lwaki nze be nali ndaba ye si bye yali alaba. Kati ebigambo ebyamutiisatiisaamu awo katono ye n'akita. Kati bw'amala okkita nze namutunuulira ne ngamba nti onfiiriddwa. Kubanga essaawa zino ate gye tulaga tulinayo ebintu bingi nnyo bye tugenda okufuna. Noono kati gwe njagala ofuna ssaawa zino. Olaba bwagana okunyumirwa biri byonna bye waleka mu pipeline. Abatasobola kudda mu maka ge. Ogaani. Agaga nti bateroga nti namalayo yali yagala kundesa maka gange. Agaani. Nze nakirayira. Ne bw'aba oli mama w'abaana amaka ge yavaamu kalaasi yagatunda nagamuwa. Amaka akulizemu abaana ate n'agatunda. Yalowooza anyiiza nze simanyi nze ntunze bino byange n'abaana bange ngenze sawa leero suubira nti akyabirina. Then noono namugamba genda na buli kimu kyo. Akagambo kamu nno ke yayogera. Nze olowooza nti kale katono banaye toŋŋolanga omuntu ng'olaba alina process gy'akola ki. Dakiika tulina mmeka? Sigazaayo 6. Dakiika 6. Bwe tugenda kati ngenda kukatira story. Bwe tugenda tumaliriza okuwasa biki bikoze bitya mala okizuula nti alabika azze naki ne return ticket. Omuntu azze ne return ticket aba tazze kusigala wano. Kitegeeza abazze ku holiday amaladdeyo. Kati bwe nkizuula nti azze ne return ticket ngamba kati omugezi kyakola ono amussa bwongo nga nkola embaga buli kimu nga kiggwa bulungi nnyo nga ebigambo byonna ebyavaayo nze nga sibiwuliriza. Nze nga ntuukiza ekigendererwa kyange nze nali nagamba nina okukola ku mbaga nga sinaba kuweza myaka 4. Nina okukola ku mbaga ewaka awo watuumire omuziki abantu bwe twaliranga ebikajjo mapeera simanyi miyembe nga tuyitawo nga tugenda ku ssomero tubaleekaanira. Tetulina kintu kyonna kisobola basasula okuleka obbaleetera omuziki ne tubagabula era nabasalira ente ennamba. Nibaga mugirye kubanga it is your gift nga omwana wamwe gwe mwakuza kati nteredde nimbaleetera awo bamuzeeyi bosa bonna baali nga bajjaawo zibayi famire ku kyalo kati bw'otuuka waffe bayitawo waka bagamba
ono wawano tagambwako nabasitula bonna baga mujje mulabe waffe ate mubuuze ku bantu bano gye babasasulira ssente okubalaba mwe mujje abantu mwenna babalabe omuntu omu atajja ku mukolo gwange ndowooza okuneetondera yali Victor Kamenyo yaneetondera kubanga mukolo gwange nakola ku lunaku lwe lumu n'ogwa Sindi oba ojjukira akuba oyinza okuba tokyabijjukira ennaku z'omwezi 11 Desemba 2021 jjukira ogwa Sindi gwegwo myaka mingi egyo gisinga egigyo ku bisaidi eri egy'emikolo mingi naye ku gy'obukulu abatono mba nsobola okujjukira ebintu ebyaliwo mu 99 kati nyinza otya okwerabira ebya 2021 era nkaddiye nkusingako 99 wentandikira life journey myaka 12 nti nze awo nali nasuumuuka dda 99 ng'oliwa anyumiza gwako oba emyaka gyo mingi oba togifaanana oba ki naye ekikulu kiri nti kakati madamu nze nakiraba tuba tuva e Zanzibar actually twagenda e Zanzibar nga tugenda kumalayo wiiki namba kulya ku ssente honeymoon mulangira ng'ebintu wabiwanika omuntu abeera n'omukyala n'okugenda wano ku nnyanja ne wamulema gwe wamutwala Zanzibar saagala mbeera mbi actually kuva buto kitegeeza nina okunyweza sekubagiza bwe tuva mu kamera nakulabako wali ekyolwokyo era nange tokikolera mu kamera kuba nakulaba oyayana no otinde kamera manyi mweba batikyawayo bikigala nnyo so tugenda kulabagana tuba tuli mu lunaku olwokuna ng'agamba naye mulangira nti wangi oba nandisoose n'enzirayo okwo e Saudi at least emyaka nga 2 then oluvannyuma n'enkomawo agenda okyogera nze nalaba dda n'ensirika kati yalowooza nti nze situnuddemu mu mpapula ze wazitunulamu mu bubba zikukusizanga mu kasawo nze ndi mugezi akasawo nga takata akalimu passport n'empapula kitegeera nga buli wakateeka amakinga sure nze sirabawo yali ajula akatwala akajje wakawange teri kintu kibeera mu nnyumba yange nga simanyi we kiri mmanya we kiri naye nenkirekawo okitegeera kati ye nga tamanyi kati waleeta ekyo ekirowoozo nengamba kubanze nali nsirise nga jjukira ennaku nze nziraba zisembera ayogera ebyo tuli mu nnaku z'omwezi ndowooza zaali 3 Desemba 3 Januari kubanga twagenda mu Desemba nene tuyingira omwaka omupya nze nali njagala tuyingira omwaka omupya nga tuli mu bbanga abalina enku bali ebiyidde kati omwaka kwasimbula wano nga 3 then tutuuka nga 3 dakiika 2 ndowooza era obuuze ku bantu then tugenda kudda mulangira tugenda kukomawo naye naye ekyamazima kiri nti emyaka 2 bwe yagigenda wagimukkiriza oba yagiwala giremerako nga kale nze nali ninze nze nga njagala kulaba ennaku z'omwezi za tiketi ziyitako nga takyogeddeeko awo ndyoketegere nti yabivaako kati bwe nakiraba nga akyogeredde mu nnaku nga tezinnayita emmanya nti ne bwe naamugaana mwekiri ajja kugenda ate bwe naamugaana naaba nga ayagala okugenda sitiiro era olunaku lumu aligenda kati nengamba it's okay you are free to go era ne tukyusa ne tukomawo tuuka wano ng'ennaku z'omwezi nga 4 January era n'agenda ennaku z'omwezi 7 January n'addayo naye muganda wange okuddayo awo emyaka 2 nze nakola ebintu bingi nnyo abantu bye batampa nze kennyini natuuka n'okulekawo ebyange byonna nesitula ne ngenda paka Dubai yes nga ngamba ogenze kukola oba ogenze ku nsonga za mutya ngende nkole ngamba munnange gwe nsindise ate nze ndi eno neeyagala nga munaye mpulira okulumwa nga mmanyi nnumirwa muntu kumbe ye yagamba kati lwaki ovudde Uganda wali badde osigalayo mukama ate kati nze embeera eno nga gwoli eri obonaabona leka tubonebone ffenna tuddeyo tukole ki naye ebintu ebimu nze sibikaabira ekyamazima kiri nti wanfiirwa munnange kati gy'oli wazaala bakuzaalamu buzaazi teri yakuwasa siibula obagambe nti tujja kudda
tuyinza okudda oba obutadda lwansonga siffe Katonda tuyinza okudda wano n'enfa naye muli bijjukira n'abaana n'abazzukulu nti ye nze Mulangira nze ali Bakimanya Kabonera Masaka City mu Buddu era abantu be Bakimanya Kabonera siina wantu walala wonna wengenda kwesimbawo kuba meeya obwakimanya Kabonera kuba bwe njagala era nnyina ensonga lwaki mbwagala njagala kukulaakulanya njagala ngende nze Abawarabu nze mbamanyi abange bansuubiza dde ebintu bingi naye nga nnoonya we mbiteeka sikola mukyayogerezaganya ate nze sisobola kumalako wano myezi 3 nga sigenzi ati gwe ofuuse muganda wange okitegeera bulungi ow'ensibo era ebiseera ebisinga nze bw'obanga olina ky'oyagala nti okyagala Dubai simanya Abu Dhabi Alain bikoze bitya UAE tonyumiza mandaazi oba Saudi Arabia obaani bwe ngamba nti njagala kino kasita obanga ogenda kisasulira ebidetails zaabyo nze nkuba bukubi simu ne ngamba njagala ABCD kyetaagisa sente mmeka ne bwe mba sigenze era bwe kibanga kisusse nnyo era nsobola okugenda okyenoonyeza kuba manyiwe biri tetujja kusukkakaawo Kojja Mpaata ne Mulangira tubadde wano tugenda kumuza inshallah Mungu ng'atuyambye tulekere ka comment tulikinga followinga subscribing ate osobola okudownloadinga video eno n'ogiwaako banno n'osharingirako banno aba sister baffe abali mu Dubai Qatar Kuwait Oman Abu Dhabi Bahrain mwena tubatumiddeko nnyo Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abenzikize ndala mukama yebazi Fezo promotions ye channel kwekumira okubeera nga nkutuusako ebyaka bye by'omulembe okalabirawa olirudawa Abu Dhabi Saudi Arabia Dubai Qatar Jordan Turkey USA banangi ne South Africa nayo gye muli mwe bali kubeera nga mulabira ku channel ya Feni Nganzi musubscribing gwatanaba kukikola nawe yakimalidda gamba ko ne munona yakikole akagamba ako nze nabagamba nja basomesa mpaka ku last akagamba kukabera kamyufu mboba tona subscribinga nebo maloka ko nako kafuka ka black ne kabera subscribed kumabali ga kagamba ako waliwo akadde ako nfwega ide kanyigeeko oselectinge all olojja kuba ofuna notifications njagala oberenga bwe teekayo gwasoko kekanya akantu kali awo kalinga kagalo mubimanyi bannaye musiba ku social medias Facebook bikimumanyi ngeje balayikinga mu ekintu kona ku kigali ekyo likinga sharinga commentinga otugambe nze gundi ndabira jindi bane muntu mirangako